BITABUUSE bana Kampala banange bubakerede Cholera uno yasonze da wawulira bino babiri bafudde da abala bali kundiri bapocha bupocha buli gwolaba omuntu ali mu kirwadde ky'okuddukana tomusemberera ebyonga bikyali awo abantu bakakasibwa 1,600 munnaye babadde ku peroli abakozi ba gavumenti ng'ate munnaye bawumula dda kati wetwogerera mpozi biliyoni 65 zigenda kuddayo mu treasury kubanga abantu bano bonna bagositi bannange mutuwe ku ssente zino ffe tuli bubi wawalalalalala ebyonga bikyali awo ba MP bamwe babana baguddemu ekikangabwa tewakyali kuddamu kufuna mmere gye babadde bafuna ku parliament n'ekyokunywa buli omu bamugambye yeetikka emmere abawala babiri ba university babazingiza mu kisenge nga bamaze okubatta bano n'abawala bagambye babakonga teyabasene yabadde mu Kongo bamuzingiza ne bamukwata ku kisaawe ng'adduka atoloka battibwa ku lunaku lwakutaano bannange laava ejja tutuusa wabiwawalalalalala bana Uganda abatannafuna ndagamuntu akakisa kakano kayongedde okweyerula babawadde emyezi 3 miramba nga mwewandisa muzifune bona abosubiddwa myezi 3 oyinza obutafunira ddala kati mujjukire babakubiriza bulijjo okweberera mu nyinyonyi bannange ekiddo kirumbye ennyanja yaffe Nalubaale kisookedde saiza wane luzira ku Potibero otuukawo n'ogamba kirabika munnaye lirabika ttaka abaminisita ya agriculture babawadde amagezi muyite mwangu muto olulongoseza ennyanja yaffe ekiddo kifuuse ekiddo wawalalalalala bana Uganda bennakugambye olunaku lwajjo nti babakumyeko enaali e South Africa yabadde mwami na mukyala bambe nga balabika bulungi ebitagambika kyokambwa emivuyo gyabadde mu ssente wabula nga oludda olumiriza era lulumiriza bannayuganda bannaabwe bino biwuliro gya byewuunya nefe nga binsangano munnaeffe tulina gye tubijja wandikedde ku bakyanga tobitegeererako ddala gavumenti babadde bagiwambye wawalalalalala Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo ubyogereko ebisanga wano mu bisanga wano tukasandeyo mugere agrashante sensation drip kimaba papa bedembo senza bisanga kitegeera ate tulumbiza tuba balala nnyo Easter Magic sabuni w'obuwunga vumana fa Bidco muyitirivu nnyo omwetaaga okubambu agobamu amabala gonna mu ngoye ojjazi nnyika muna weewunye buzino balina ekyakabi wa Easter Bar Soap naye muyitirivu eno supermarket oba amaduka wona wagenjagala Easter Bar Soap oba Easter Magic abana fa Bidco mwemwe tukola ekintu ekyakabi nnyo azuli pego osola mikwano gy'abaana maddala bo bateeka mu ssente Sanja Agrochemicals nawe tubenyumirizamu nnyo ne banafa wasuku TV kyakabi nnyo ani kuziya Sanja Agrochemicals abadde kitegedde nyagala obategedde nabo bayitirivu nnyo ye banna badde manyi Wilson Hardwares one stop center of all kinds of tiles ne makers of super solid adhesive tile cement ne grout UNBS abakonia mudda balese new stainless steel tubes garako pipes zino ziwebuka natete zitalaga super solid adhesive abagama mtina asangibwa ku hardwares wonna mu ggwanga oba Wilson Hardwares miles mukaga as a road oba Nalula Arcade izo basangayo 0705 725 ana yesimu gye jokuba okumanya ebisinga ujja kijama enjawulo gwenno alina ekigoloto ekyokuba mutwe yagala okuzimba ennyumba aya ebyo byateredde dda banafa mpozi aba roofings bakikoledde era bakoledde AZ Colored Iron Sheets amabati gano galimu aluminium ne zinc technology batiriwo angali mirundi 5 kusinga batiri ya bulijjo tirita buku mu nyumba lijira mpozi mu colors textures garako designs empeterevo nlonda mpozi for the last roof stunning roofings tugaba strength of the nation 0800 0 00
esimu gye kuba okumanya ebisingawo ojja kuba ng'otereza ensonga eyo mu style babuza kuba binsangana baba pate yaffe ya lumu February tugenda kuba lunaku lwakutaano mu top notch wantu badde munayita mbwangu n'osasula ekyetaano kyekyo kijja kuba kyala abasasudde mwenna mwebali eddala abatannaba mwantu badde muyita mbwangu wiiki eno tulabike mutyo tutekeka ekintu nga kyekyo tabona abazukuse ne binsanga wano muli bakkabi emyaka 2 ng'ekintu kikwasaganya tokiyita kyakusema abange eki kikyo ani yaleete gwe bana gavumenti ani yabadde agiwambi gavumenti ya Gabon yabadde ewambiddwa era abamajje abadde bakikoze olukwe babakutte juga nti no Gabon ensi efugibwa half century Cholera mu kibuga mwali nina ebintu bye nalabye ne ngamba abantu tulina gavumenti erina obuzibu bungi okusomesa abantu oli yabadde serious gavumenti etwekuse ngagambira ddala munze nnyo amazzi gavaawo mu kidiba ekyo bwanywa amafumbe gamulwaza obunyama bw'oku kkubo nga waliwo kazambi yagamba ate buno bwokeddwako ekitegeeza buba bufumbeko nze bumpomera era sirina ttabu naye oliye n'avaayo kati olaba abaana bali ku street babebi abaana abo tebakulanga abaana banywantu bazifumbako banywa kwegamba engeri gye babeerawo weewuunya naye obateeka mu bulamu obwaffe balwala kati oli wagamba mu amazzi g'ekiriba nze ge gankolera era bwenywa amafumbo bago mu fridge ndwala kati simanyi oba oyo tumunyonyo Cholera mu kibuga mwali Cholera omuntu aba sesema ayiribana ino musujja n'ebirala Cholera mwali waliwo abafudde waliwo n'abye ku kitanda olinga gavumenti etwe ku ssente tufa abantu balina toyi ate yafudde akyali mulamu mbadde ngamba nakutukira n'ekirala abantu bazimba toyi tebazimba kabuyonjo abantu balina kabuyonjo n'abazina kweyamba bwati n'agenda n'awuuzumya n'akasuka gye gugwa bwe bubeera obwo gye gugwa omutwe Mr. Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo n'amagezi ategeere omusiru asiwaye ddala weki zunguka mesanga wano tunyumirwa wano akasakutamai weki zunguka mesanga wano tunyumirwa wano akasakutamai Omipado, Adivisa, Ofunetero, President. Zambia, Obeto, the future president. Hello, how are you? I'm fine, Sebo. So, Gaga, Badziwamba. Gabon. Gabon. Ali bongo bafuga half century nga bafuga enseyo. Tata mtabani bajje beba. That is it. Kalali badde bajiridde. Are you Siru? Ati lwaki. Kupanyise zikoze. Zizimaze kuyambala. Chimugumuri. Madebaji. Mwambade engule. Yeah, ngazimanyise. Ha. Muri yambala engule. Bazi enguli tusobola kunyambala nguli. Enguli bozambala. Engule. Akole byakulese tuvera. Munesasi zako. Agenda mabasa. Fanya wale wasema ni otya. Wewe kunyiriza. Kale sebo munangi. Mutupereza kunsia. Abapala yona bali wanozika masinganya usaza wano kabozi ne babalongo. Adokunja gatugambe byarabu. Muze mutusaleko wano. Akukuloza kulaba bana zinda mapenzi wano. Yes. Munange. Erunguza. Antiwo. Badiriza. Zalese gureda zalese za eno mugoma omunene bwati ne batakuli yonna bwati senchi yubetikani ne family yonna KCC Minister of Nila and yeah, that's good. Nila or Nila ya Nila kazina abengudu bebali nyo bebali senchi so much but what did azigende zilongo zimalize zatandise senchi you nzagala kukubuza abalenzi ezisula ku mbala ziyane simanyi
abalenzi yalo abateekamu ebinusu. Can you imagine polisi zewandegenya ziri wali after bitali wali onaga ku toto abaana zakomawo abali abaana abali zebaka nezebika n'okuzebika mutwe yenna bwati when police is there waliwo abawa blanket is facilitated by the government. Government omulaba tasobola kuzikiriza even to be 1 minute nezibera wao. I know. They might be their voters. Concerned citizens. Yes. That's good. Munajambuyiza munachitereza. We have a plan for them. Abaana tuzisitula bwezibanga tezina bazadde ntuziteeka kulaffe kulole ntuzitwala tipa nitubatwala we look for a new bridge nitutipinga paka ku nyanja. Enjiri ennongooseme yabinsanga wano nga bwewandikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu eby'amawulire ey'olwanene evudde mu kitabo kyaffe bannange ekitukuvu ng'egamba bannange pasita Mpozigo mmanyi obulungi nnyo Mpozi Wilson Bugembe yeevuma ne Ssekuvuma lwaki yalabiseko mu luyimba luno tuliyambala engule alayira mu kyoke kyagonya bane Musaase teyamanya byayimba mbu bigenda kukwatagana ne bano bye bayimbye oluyimba lwevumira ddala agamba bannange bamusangulemu yeta tayimbanga mu luyimbo lwa mamanya okusinzira ku simayire ennene gye yateekako ng'ali mu vidiyo tetusobola kumugjamu era tukimanyi bulungi tiyatandise kulwegaana bwegaanyi naye yalumanya yalowooza ayimba biki ne Bobi Wine wa People Power tetubyesibaako ebyo katugende ku nsonga ya kitatta nga tusaba Mukama nga tugamba nti leero bw'onoozuukuka gwe nga tosoose mirimo sokosomeko bigambo kitatta bye yagambye mbutabangako muhima wa boda 2010 tolombeddwa tumanyedwa kale mama kitata. MTN Red Best Solar etutte binsanga wano okuwummulamu goba enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Best Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Best Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasula ko deposit wa mutwalo gumu mukenda olwo osigale ng'osasula sengi 7 buli lunaku. Red Best Solar Power kino kya ddala. Esawa zigana kuwera emwe y'okumakya ne Super 3 zanya era owangule. Saasanya essanyu lya Christmas mu ngeri ennyangu ng'okozesa Easygo card okuva mu Shell. Giswayipinga buli lw'okola shopping oba okulya ekyokulya n'okugula amafuta ku ssundiro lya Shell lyonna ofune ebitundu 5 ku buli 100 ebikuddizibwa ku ssente z'oba okozesezza. Eno yasimba news. Buli wamu amawulire we gaba. Gonna agesiika ku ssaawa eno. Nga gakutusibwako Airtel. Kyusa simu kaadi yo leero odde ku 4G awo ku dduuka lya Airtel eritunda layini weefunye GB 5 ez'obwereere. Airtel omukutu ogukyazinze mu bya smartphone. Kati eddakiika erimu ye yakayita ku ssaawa emu enkya leero batuuliriza mwasise mutya nno n'amawulire gaffe ag'essaawa zino ndi James Tenywa. Paalamenti ya Uganda yakuddamu okutuukiza nate emirimu gyayo ku lunaku olwokusatu olwa ssabbiiti eno wabula nga bino we bituukidde okubeerawo nga waliwo akavuvungano mu paalamenti olw'ekisanja eky'akakiiko akayitibwa ka Parliamentary Commission nga bano be bakulira n'okuteekateeka emirimu gya paalamenti okubanga kinaatera okuggwako.
Parliament yagenda mu luwummula ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa Desemba ogw'omwaka oguyise, era ng'omukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga yalangirira nti abo bonna abaagala okulondebwa okubeera bakamisona ku kakiiko kano aka Parliament balina kulondebwa lukiiko lwa Parliament lwonna, so si kusindikibwa bibiina ebyobufuzi nga bwe guzze guba okuva mu gw'2026. Okusinziira ku mateeka ga Parliament agaliwo, bakizuula nti eno yali ensobi yali ekolebwa okuva mu mwaka ogw'2026, era ku mulundi guno ekisanja ky'abantu bano kinaba nga kiweddeko sabbiiti ejja, kitegeeza nti baakulondebwa olukiiko lwa Parliament lwonna. Wabula wadde nga bino biri bityo, enteekateeka enaagobererwa mu kulonda abantu bano ebadde tennaba kulambululwa bulungi, kyokka akatubagiro akaliwo kayinza okweyongera okusajjuka nti kubanga mu bbanga erya sabbiiti ejja akakiiko kano aka Parliamentary Commission obuyinza bwako obw'ekisanja kino bujja kuba buweddeko, ate nga mu kiseera kyekimu wajja kuba mpaawo kakiiko kalala kayinza kuddukanya mirimu gya Parliament. Ebyo ngo bitadde ku bbali ye yaliko Ssenkulu w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change retired Dr. Kiza Besigye akolokose bannakibiina kya NRM abeewaana okwagala ennyo President Museveni, n'agamba nti ab'engeri engeno bali mu kwerimba kwennyini nti kubanga mpaawo omuntu yenna ayinza kumutuuka mu ngeri gye yayagalamu President Museveni, kubanga ye yamusisinkana nga mpaawo kaalina kyokka n'atandikirawo okumwagala okutuusa lwe baatuuka okwawukana. Kati ono agamba nti abantu ennaku zino abatikiza ne President Museveni nga bamulaga nga bo bwe bamufaako n'okumwagala ennyo bandibanga beenoonyeza byabwe ku bwabwe ng'abantu, kyokka nga tebafaayo nnyo ku ngeri ggwanga gye liddukanyizibwamu. Okwogera bino yasinzidde mu kuziika omugenzi Stella Nanyonga, muwala w'omugenzi Sam Kalega Njuba eyaliko omukulembeze w'ekibiina kya FDC, era ng'ono naye yakolako ne President Museveni nga minisita. Besigye agamba nti abo abeeyita banfanfe ba Museveni mu kiseera kino banoonya ssente zokka naye tebafaayo ku bintu birala, era tebayinza kumusinga kwagala Museveni engeri gye yamwagalamu. Njagala kubakakasa toli agala NRM kusinga Besigye. Njagala kubakakasa olimba n'ogamba nti oyagala Museveni okusinga Besigye, kubanga Besigye yayagala Museveni n'alwana naye n'amunoonyeza akalulu nenkateeka mu ssente. Seera ekyo nga ndi muvubuka nami Museveni yali tayinaawo mu biseera n'agenda mu nsiko ne tumugoberera ne tugenda naye mu nsiko, n'olowooza nti twali tetumwagala? Twamwagala nga talina kantu konna kakola ki? Abasinga okumwagala olwaleero bamwagala ng'alina kakola ki? Ye omubaka akiikira ekitundu ekya Kyaddondo East mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabuulidde bannamagye naddala bali ku ddaala lya General ng'agamba nti basaana bakimanye nti mpaawo omuntu yenna ayagala kulwana nabo, naye abantu bonna baagala eggwanga Uganda libeere mu mbeera esingako obulungi. Bajenerals bamanye nti tetuli mu kulwanagana nabo. Maama akontrolinga State House amanye nti tetuli mu lutalo, ffenna tuli bana Uganda. Era nkozesa n'omukisa guno oboolyawo musaba tusoobaka eri President waffe timunange tetuli mu mpalana naye, tetwamukyawa President tulina buzibu naye, oke twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi. Wabula ate ye nnyina w'omugenzi yayogedde ku mugenzi ono ng'omuntu abadde ayagala ennyo eggwanga lye, abadde alwanirira emirembe, era n'agamba nti buno bwe bubonero eggwanga lyonna bwe lyetaaga. Yali muntu atawakula ntalo, yagala mubeere bamukwano mubeere, bw'oyagala muleme kuba bamukwano yakuviira, tayagalanga confrontation. Naye okikoze Stella n'olwaleero kyendaba wano nkyagaliza Uganda emirembe gyonna. Mwebale kujja bataata, mwebale butatulekerera buli mulundi gwe tuba n'ebizibu. Kati ate bo bannakibiina ekya Forum for Democratic Change baga nti baagala President Museveni alabire ku biriwo naddala mu mawanga aga Africa abakulembeze gye bazze balwa ennyo mu buyinza, naye ate ave mu ntebe okusinga okulemera mu ntebe emiteeru gye gimu ne gitanula okubeerawo wano mu ggwanga. Bino byayogeddwa omwogezi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change Ibrahim Ssemujju Nganda bwe yabadde ng'ayogerera mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire naawe ebyokulabirako by'ebyo ebiri mu ggwanga erya Sudaani. Omukulembeze Omar Bashir
Hill abantu gye baagala okumusindiikiriza nga bagamba nti embeera engeri gye babeerawo mu ggwanga lyabwe esusse okubanyigiriza olw'emiwendo gy'ebintu okupaaluuka n'awana ekyokulabirako eky'eggwanga era Democratic Republic eya Congo omukulembeze Joseph Kabila gye waliriziddwa okuteekateeka okulonda nga teyeesikidde kawande. Ono yasinzidde mu lukuŋŋaano olwa bannamawulire olwa buli ssabbiiti olutuula ku kitebe ky'ekibiina. Ssemujju Ibrahim Nganda n'agamba nti eggwanga lino Pulezidenti Museveni lye yanunula tasaanidde ate kulirinda kuddayo matigga ng'agamba nti kyekiseera kakati okuva mu ntebe. Ono awadde ekyokulabirako kya poliisi eyayingirwamu amagye n'agamba nti kakati bano batuntuza abantu be bagwako ekiro nga batambula nti bino byonna bikolwa ebiraga nga gavumenti kakati bwetakyayagalwa bantu. Lwekyo tulowooza ni Museveni ku myaka gye 74 asobola okuyamba Uganda eno ne tutakemebwa kukola nga ba Sudaani oba ba Gaboni oba ba Libya oba ba Egypt oba ab'ensi endala. Omwaka guno nakkiriza eggwanga nerimuwummuza nerigenda mu maaso. Ethiopia abaali bakulembera Ethiopia nga bagifudde nga samba y'ebikajjo y'abakadde baabwe bwe bakkiriza okukyusa obukulembeze n'olwaleero Ethiopia yeeyagaza. Buli gwe baali bayita omulabe Eritrea bamaze okutegeeregana bulungi, abaali bavuganya gavumenti abali mu makomera ne babata, abali ebweru ne bakomawo. So kati Ethiopia yeeyagaza. Ku myaka gya Museveni 74 bw'aba awulira yonna gy'oli muzeeyi Museveni osobola okuyamba Uganda ne tutagenda mu butabanguko nsi endala buzigenzeemu n'okuyigira kwabo bamuliraano. Ssemujju bwe yawunzise bino n'abuulira bannamawulire nti yawandiikidde n'omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga ng'awakanya eky'okwongezaayo ekisanja eky'akakiiko akakulemberwa omubaka Abdu Katuntu akakosase nga kano kati kali ku ddimo ery'okunoonyereza ku banka enkulu ya Uganda engeri gye yatundamu banka endala 7 n'agamba nti kino kyennyamiza era yakiwandiikiddeko omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga ng'alaga nga bwe batali basanyufu olw'enteekateeka gy'akola. Olwaleero mpandikidde sipiika nga chief whip nga nziramu ebbaluwa gye yampandika ennaku z'omwezi nga 19 ng'asaba tuwongeze bwe tunaabanga tukola committees empya parliament ena standing committee 12 nti kosasi tugira tugirese ne mugamba ebintu bisatu okusooka mu bbaluwa gye yampandika nga 13 omwezi gw'omunaana omwaka oguwedde ng'agamba nti tusooke tuleka okukyusa obukulembeze bamalirize ebyo bakola bwe yampandikira ebbaluwa eyo ffe tetwakkiriza nga FDC naye bo baagenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri ku mulundi guno bwe bagenda mu maaso nga tumaze okubajjako ennaku z'omwezi nga 7 sipiika yalaga nti bamalirize bye bakola tebabimaliriza ate babakira bipya. Kati ku mulundi guno kyembuuza sipiika nti ku luno bw'abongezaayo alina bukakafu kiri tebagenda kubakira bintu bipya. Ssemujju era agamba nti engeri yokka eri mu mateeka kino gye kisobola okukolebwa kwe kuddira Katuntu abadde ssentebe w'akakiiko kano n'agattibwa ku kakiiko akajja aka palamenti akalina okukola omulimu ogwo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso wabula nga ye ssentebe omujja w'akakiiko kano Munyagwa Mubaraka Mugaati gwa Bata amaze okulya entebe. N'olwekyo olw'okuba naffe Bank of Uganda investigation twagala eggwe bulungi sipiika ne mugamba nti mu kawaayiro namba 26 komiti za palamenti zirina obuyinza okuyita member wa parliament yena nizimuwa omulimo omutongole mu bbanga ettongole. Ne mugamba njogedde ne chairman ompya Honorable Munyagwa nakkiriza bw'anaaba amaze okuyingira mu office wiiki eno kyensuubira ajja kuwa Honorable Abdu Katuntu bajjamu ku optinga amalirize banaaba ne member omulala nga wa mugaso amalirize investigation ya Bank of Uganda. Eryo lyekkubo lyokka ery'amateeka lye tusobola okuyitamu okutaasa Bank of Uganda inquiry. Ekkubo eddala yonna neritali erigenda kubeera bumenyi bw'amateeka bangaemerwayo nti aba Uganda Law Society bawadde interpretation simanyi oba pulezidenti waabwe yasuze mu bbaala. Bw'osoma rule number 8 egamba matters not provided for nti wewabeerawo ensonga amateeka ga parliament rules nga tezigakonyeeko nga muli mu parliament mu debatinga speaker asobola okuwa guidance asobola okubalungamya kubanga ensonga ezo tezi